okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo lyebazibwe ekiseera kyonna. Nkwebaza ggwe wenna akeeredde ku 3ABN TV kubanga omanyi nti mu kiseera bwekiti tubeera ne puroguramu ensulo ey'enkya. Puroguramu mwe tukeerera ne tubaako bye tumanya ate nga bya bwa Katonda, ate nga Katonda ayagala tubikole tusobole okutambulira mu kkubo lye. Kale nkwanirizaako kubanga olina yenna kuli okumpi gw'osobola okubiriza okwetaba ku puroguramu eno, kikole kuba mu kaseera mpaawe kaaga ate tugenda kubeera tutandika. Njagala okukkiriza nti oli bulungi. Bw'oba olina enkenyera, tugamba nti ekisa kya Kristo kikumale. Katonda asobola okukolera ekyamagero embeera eyo n'evaawo, bw'eba tevuddeewo n'agikuyisaamu. Byonna birungi kubanga byonna bye bituleetera okubaako obujulizi bwe tuwa eri Katonda nti bwe twali mu mbeera bw'eti oba bw'eti, Mukama Katonda yatuviirayo ne tulaba amaanyi ge, ne tulaba omukono gwe, n'atusomosa byonna ebyali bitwesibyeko. Kale Mukama yeebale olw'ekiseera kino. Njagala kusaba weewombeeke tuweeyo okusaba nate tweyongereyo mu by'okuyiga byaffe ebyakubikkulirwa. Taata omulungi weebale kubanga obukeesezza. Bangi abandyegombye okuba abalamu mu kiseera kino. Sinakindi n'okuwulira ebigambo bino bye tugenda okuwulira olunaku olwaleero, naye ne kitasoboka olw'embeera emu oba endala. Naye ffe Mukama tukwebaza kubanga otusobozesezza okubiwulira. Kale nno tusaba obeere wamu naffe. Omwoyo wo Omutukuvu atuyigirize ku nkyene ya leero mu linnya eddungi ennyo erya Mukama waffe Yesu Kristo. Amin. Tukyali mu kitabo ekyakubikkulirwa. Ekitabo ekyakubikkulirwa kye tulimu essuula ey'okutaano. Leero tugenda kutambulira mu lunyiriri luno olw'e11. Olunyiriri olw'e11 lugamba nti nendaba ne mpulira eddoboozi ly'abamalayika abangi abeetoolodde entebe n'ebiramu n'abakadde, n'omuwendo gwabwe gwali 10,000 emirundi 10,000 mo 10,000 emirundi 10,000. Mmanyi mu bampuliriza tulinamu bannakibalo, ba mathematician. Osobola okutuyambako n'ogezaako okubala omuwendo ogwo. Osobola otuteeramu gw'agoberera ku YouTube ku Avento Productions. N'oteeramu bubalabalamu ofuna muwendo ki ogwo. 10,000 emirundi 10,000 mu 10,000 emirundi 10,000. 10,000 times 10,000 times thousands of thousands. N'otubuulira omuwendo ogwo guyinza kuba gwenkanawa. Bw'onooba olina ebyuma bino bimugatta miwendo bicalculator, kiyinza okuleetera akagambo error ng'omuwendo ogwo kwegamba tegutegeerekeka nga munene nnyo. Olungereza tugamba guli beyond computation, nti tosobola na kugubala. Naye olunyiriri lutugambye nti bamalayika ab'enkana bwe batyo beeyunga ku biramu 4 n'abakadde 24 mu kuyimba. Beeyunga mu luyimba luno. Jjo twalabye oluyimba olujja ng'oluyimba olwali lwanukulira
obulokozi Mukama waffe Yesu Kristo bwe yali akoze. Omutwe gw'ekyokuyiga ekyaleero gugamba nti ejje ery'omu ggulu. Ejje ery'omu ggulu kyekitundu ekisooka. Tujja kukitunuulira ekitundu ekyokubiri olunaku olw'enkya. Naye mu kitundu kino tulaba oluyimba nga lwongera okuyinda, nga bamalayika beegatta ku luyimba luno. Lwaki? Nsonga ki eyinza okubeera emabega w'abamalayika okugira ne bagamba bannange naffe katweyunge mu luyimba luno? Tutera oluusi okubeera mu makanisa gaffe eyo, abaana Mukama be yawa amaloboozi abayimba ng'ennyonza nga bazze wali okuwa special item oba okutendereza Mukama okw'enjawulo, n'obalaba nga bayimba. Oluusi ogenda okuwulira ekkanisa oluyimba baba balumanyi nga babeegasseeko, olubadde olw'abayimbi 48 ogenda okulaba ng'ekkanisa yonna ebutikiddwa okuyimba. Ne bamalayika bano be tulabye nga 10 na 10 mu 10 n'enkumi beeyunga ku luyimba luno. Lwaki beegatta ku luyimba luno? Okusookera ddala, oluyimba luno lutendereza ekyo Yesu Kristo kye yali akoze. Naye ng'ate jjukira ne bw'osoma Bakolosaayo essuula esooka olw'16 lukirambika lunye nti byonna ebyakolebwa ebirabwa n'amaaso n'ebitalabwa n'amaaso byakolebwa ono Yesu Kristo. Kaakati akomyewo, ayaniziriziddwa, amaze okulaga eggulu n'abatuulamu bonna nti obuwanguzi mbufunye. Bamalayika baali tebayinza kukyebeera okuggyako okwegatta ku luyimba luno nga lulinga oluyozaayoza omutonzi waabwe, obuwanguzi nate bwe yali atuuseeko. Kaakati nno wano waliwo abantu abalina amalala naye njagala kubagambayo kano. Bamalayika bano boolaba balina amaanyi mangi nnyo. Tuyinza okugamba nti amaanyi gaabwe ga kitalo. Era bw'osoma Bassekabaka ekyokubiri essuula 19 ojja kulaba nti malayika omu bw'ati yasaanyaawo eggye ery'Abasuuli lyonna. Malayika omu yekka eyayita mu lusiisira lw'Abasuuli bonna n'aleka ng'abasaanyizzaawo. Ekyo tekyogerebwa ku muntu yenna. Naye bamalayika bano eggye lya Katonda lino ly'amaanyi ekyenkanidde awo. Bayibuli eraga nti n'amagaali kwe babeera oba kwe tuyinza okugamba kwe batambulira magaali ga muliro. Bakirabako eri Bassekabaka, abasajja bwe baali bazze okulumba nabbi wa Katonda. Nabbi wa Katonda ayitibwa Erisa. Omuddu we bw'alaba ng'akankanya empale zonna zimukubagana, entegetege zimufamba olwaba abalumbye, n'amugamba nti gw'otiira bwereere. Katonda alina eggye ly'abamalayika eritwetoolodde. Mukama n'amubikula ku maaso n'alaba namuziga ez'omuliro nga zibeetoolodde. N'agamba eggye eritukuuma nga ly'amaanyi. Kale bamalayika basukulumu nnyo mu maanyi ku ffe, bakitiibwa nnyo okusinga ffe, bangi nnyo okusinga ffe. Bw'osoma eri Matayo 26 olaba nga Yesu Kristo agamba nti legioni weeziri ez'abamalayika enneetegefu okumulwanirira nga baagala okumuyamba mu lusuku eryo bwe Gesusemaani. Ojjukira Peetero bwe yajjayo ekitala n'asalako omusajja omutwe okutu
Yesu n'amugamba, ssebonzo obwakabaka obwange si bwa mu nsi buno. Singa mbadde njagala kitange yandimpeereza ligyoni empitirivu. N'amugamba nti ligyoni 2,000. Abamalayika baba bangi nnyo kuba buli ligyoni oyinza ogibala ndowooza ebeeramu abantu nga 5,000 buli. So kati olaba ate ng'abo batono nnyo wekyo ekiri mu ggulu. So Yesu Kristo yali agamba Peetero nti nze seetaaga byakulwanyisa by'abantu kubanga ebyokulwanyisa kitange by'alina ejje ly'alina ery'abamalayika ate ly'amaanyi nnyo okusinga gweokwata ekitala n'ogezaako okulwana. Naye bano bonna beegatta mu kuyimba oluyimba, naye nga bayimba oluyimba olwali lulaga nti Yesu Kristo awangudde, nti Yesu Kristo awangulidde kitaawe ejje ly'abantu okuva mu buli ggwanga n'ekika n'olulimi n'abantu. Naye tumanyi mu byafaayo eby'abamalayika nti waliwo bamalayika abaali bavudde ku nteekateeka ya Katonda. Jjukira twagala okulaba ensonga lwaki bamalayika bano babaguka ne beegatta mu kusinza n'okutendereza. Ekisooka tukirabidde ddala nti ono ye yali omutonzi waabwe, ebyamaanyi gaabwe bye balina, ekitiibwa kye balina, ebyokulwanyisa ebyamaanyi bye balina baabyerabira ne babiteeka wali ebbali ku kiseera ekyo nga tebikola, okuggyako ng'ekikola kiri kimu kwe kutendereza Katonda. Waliwo abantu bangi abajja mu kkanisa amalala ne gabasingira okutendereza. Oli n'atuula wali n'alowooza ye gundi nga tambuuzizza abadinkoni tebanfuddeeko, abadinkoni ba wano teba. Waliwo ne yagamba gye babayiseemu kibooko. Naye bamalayika bo baabaguka kutendereza kubanga omutonzi waabwe yali akomyewoko gye bali. Naye tubadde twagala okwanjuluza pointi eno endala. Lwaki bamalayika bano babaguka ne beegatta mu luyimba luno okutendereza? Twagala okuddayoko mu byafaayo ebitulagirwa mu kitabo kya Kubikkulirwa essuula 12 olunyiriri olw'omusanvu. Erulaga nti ne waba olutalo mu ggulu, obutalo wakati w'ogusota ne bamalayika baagwo, ate awamu ne Kristo ne bamalayika be. Waliwo olutalo mu ggulu. Naye newankubadde olutalo olwo lwaliyo, olutalo olwo abantu balwogerako ebintu eby'enjawulo, naye kye tusobola okukakasa nti terwali lutalo lwa mifumbi, lwali okusinga lutalo lwa ndowooza, lutalo lwa bigambo. Sitaani ng'agezaako okumatiza bamalayika ne Mukama waffe Yesu Kristo nga naye ayoleka kyali eri bamalayika. Abaamatira ku lwa Kristo ne bagamba Kristo ono y'ani? Ye mutuufu. Abalala nga bagamba nedda, Sitaani ono ebigambo by'ayogera Lusifa ono yandibanga alina amazima mu byo. Kale bwe lutyo olutalo bwe lwali. Era okukakana ng'abamu bagenze ku luuyi lw'ogusota ye Sitaani omulyolyomi, n'abalala ne basigala ne Katonda. Era ne bano abaasigala ne Katonda newankubadde nga baasigala, ku bo mwalimu abaasigala nga kwegamba bali awo nga nabo wamma tebabitegedde bulungi, wadde nga tebakkiriza kugenda na kawenke ne Sitaani. Kale olutalo olwo tululaba mu ggulu, Sitaani n'agobwa mu ggulu. Era omuntu bw'amala okutondebwa, omuntu n'akulemberamu olulyo lw'omuntu okulaba nga bajeemera Katonda
kwegamba akikola mu ngeri y'olukujjukujju ng'era agezaako okulagira ddala nti Katonda ono alina byakweka omuntu, ye Sitaani amwetegefu okuwa omuntu byonna bye yeetaaga. Kwegamba okumugya ku ddaala lino erya wansi Katonda kwe yamutondera amutuuse ku ddaala ery'owaggulu. Ebyo byonna byaliyo, naye bamalayika bano abaasigala mu ggulu baalina okutuuka ku kutegeerera ddala ensonga ey'amazima ku bubi bwa Sitaani. Bamalayika bano baali bangi abaasigalayo, naye n'abaavaayo baali bangi. Bayibuli etugamba nti 1:3. Naye abaasigalayo omuwendo gwabwe tegumanyiddwa kuba munene nnyo. Kitegeeza nti n'abaagwa baali baki? Baali bangi. Kale Mukama Katonda yalina ekyokukola okulaba nga ne bamalayika bano abasigadde mu ggulu beeyongera okutegeerera ddala ensigo Sitaani gye yasiga mu bamu ku bo n'eyo gye yajja n'asiga ku nsi kuno. Baali balina kugiraba, era oluvannyuma lw'okugiraba ne bakakasa nti ddala Katonda yali mutuufu okugoba Sitaani mu ggulu. Baali tebayinza buteegatta ku luyimba luno. Jjukire nabagambye nti nabo mu ngeri emu oba endala baanunulibwa, wadde bo tebaanunulibwa mu kibi, naye endowooza zaabwe zaatereezebwa bwe baalaba Sitaani ng'akulembeddemu abantu ng'abaleetedde okutta Mukama waffe Yesu Kristo. Bamalayika bagamba naye wamma ddala kyali kituufu ono okutuviira. Mwoyo obunabbi agamba Yesu Kristo baamubamba bute ku musaalaba, era agamba enzikiza yakwata baali bamalayika abajja ku ggulu ne babikka enjuba, nga bamalayika balaba tebasobola kukyebeera omutonzi waabwe okwanikibwa eri ensi yonna, ensi okumusunga. Ne kaakano abamu abagezaako okuba ebifaananyi bagezaako okuteekawo obuwerowero okumubikkako, kubikka ku nsonyi ze. Ekyo bwe kyabaawo, bamalayika abaali basigadde ne Katonda mu ggulu baamatirira ddala nti ddala wamma Sitaani ono yali mukyamu. Nabo ne banunulibwa mu ndowooza zaabwe ne zizzibwa bujja, ne bamatirira ddala nti ddala ono yali kawenkene, yali namujinga yennyini eyali yeetaaga okusiguukulula mu ggulu. Kyova olaba nabo ebiramu ebina abakadde 24 bwe bajja mu luyimba ne batandika okuyimba ku bununuzi, bamalayika baali tebayinza kukyebeera okuggyako okwegatta ku luyimba luno. Tuli wakati mu lutalo olunene, naye olutalo olunono luno tukimanyi nti lwa nsi yonna, era luli wakati w'obulamu obutaggwaawo awamu n'okufa okw'emirembe gyonna. Sitaani yalubakulawo, ebivaamu bya lubeerera, either bulamu butaggwaawo oba kufa okw'emirembe n'emirembe. So bamalayika bano abalwetabamu balwetabamu batya? Bamalayika abaagwa be basisa mu nkola ebyo Sitaani byayagala, naye bamalayika abaasigala mu ggulu
Bw'osoma Abaebbulaniya essuula esooka olunyiriri lw'14 Bayibuli egamba nti gy'emyoyo egiweereza nga gitumiwa okuweereza olw'abo abagenda okusikira obulokozi. Abaebbulaniya 14 nti bamalayika bano Katonda be yasigala nabo mu ggulu nabo balina ekitundu kye bazannya mu mulimu guno, nti Katonda abatuma olw'obuweereza obw'enjawulo eri olulyo lw'Omwana w'Omuntu. Kyova olaba nabo babaguka ne bayimba, balaba obuweereza bwabwe tebufudde ttogge, bulina kye butuusizzaako olulyo lw'Omwana w'Omuntu. Bw'osoma eri mu Danyeri essuula ya 7 10 awo bwe watyo, era ojja kulaba nga waliwo bamalayika Katonda baatuma abatuma eri Danyeri okumutegeeza obubaka obw'enjawulo. Babumutegeeza n'atabitegeera, Katonda n'addamu n'atuma bakomewo bamutegeeze ebirooto by'alabye, okwolesebwa kw'alabye kye kutegeeza. Obwo bwonna buweereza bamalayika bye bazze bakola eri olulyo lw'omuntu. Tubalaba mu ndagaano enkadde bamalayika bajja ne bayamba ne bataasa eggwanga lya Isirayiri. Obwo buweereza bamalayika bano bwe bakola ku lw'olulyo lw'Omwana w'Omuntu. Bw'osomera Bayibuli ojja kulaga bulungi nnyo nti abantu balina ne bamalayika, buli omu alina malayika owuwe. Batutaasa mu bintu bingi n'ebimu ne twewaana nga bwe tulina obukodyo, nga bwe tulina obumanyirivu mu bye tukola, naye nga malayika wa Katonda yatukutteko n'atutaasa mu mbeera emu oba endala. Kale nno mikwano gyange abampuliriza, bamalayika baali tebayinza kusigala busigazi nga tebayimbye, kubanga baalabira ddala nti wamma obununuzi buno kigwanidde okubusanyukiramu awamu n'okujaguza olw'obuwanguzi obwo. Kale bamalayika balondawo, abamu ne balondawo okugenda ne Lusifa, abalala ne basalawo okusigala ne Yesu Kristo. Bo baasalawo kuba bitonde ebyatondebwa nga birina eddembe ly'okwesalirawo. Naye njagala n'okubuulira ekyama kino wobadde tokimanyi. Naawe bw'oli, naawe olina eddembe ly'okwesalirawo. Katonda yali kulekera okusalawo okumukkiriza oba okumugaana. Bw'omukkiriza ajja kuwa ebyokukola nga bw'awa bamalayika. Ojja kwetaba mu buweereza obw'okununula omuntu mu ngeri emu oba endala, ng'obuulira enjiri, nkola ebikolwa ebyekisa n'ebintu ebifaananako ng'ebyo. Bamalayika balondawo. Gw'ogenda kulondawo ki? Era ogenda kulondawo ddi? Omukisa weeguli olwaleero okulaba ng'olondawo okukola ekyo ekisinga obulungi. Wayinza okubaawo embeera z'otategeera bulungi, naye njagala okukakasa ne bamalayika ekintu kino mu kusooka baali tebakitegedde bulungi, naye bwe baalaba ku musaalaba ne bategeera wamma ddala Katonda asala emisango egy'ensonga. Oyinza okuba n'ebyotannategeera bulungi, naye njagala okukakasa bw'onoosigala ku ludda lwa Katonda, ekiseera kigenda kutuuka otegeerere ddala lwaki embeera eyo yalina okubaawo, lwaki Katonda yagireka. Ne bamalayika baatuuka ne bategeera lwaki ddala Sitaani yalina okugobebwa mu ggulu. Naawe ojja kutegeera ebiseera ebinagenda biyita. Ebimu tujja na kubitegeera oluvannyuma lw'okununulibwa okuva mu nsi eno, tutegeere lwaki byatutuukako. Naye ekyo tekirina kutumala mu maanyi. Tulina kusigala busigazi nga tulonzeewo sayidi entuufu ne tusalawo okukola obuweereza Katonda waffe bw'ayagala tukole, ne tusalawo okukola ekigambo kye. Tujja kubitegeera byonna mu Mukama waffe Yesu Kristo. Katusabe. Weebale Ayi Kitaffe, kubanga abadde wa kisa eri obulamu bwaffe. Otukoze bulungi, Ayi Mukama. Bw'okkiriza nate olunaku luno olwaleero ne tuyiga, oyagala tusalewo okugoberera. Otulaze obulungi bwo. Mukama tuyambe bulijjo okulondawo
sayidi entuufu. Byonna tuli bitegeera. Olunaku tuluteeka mu mikono gyo. Wa omukisa emirimu gy'emikono gyaffe. Na bonna be tugenda okusisinkana mu lunaku luno basobole okulaba ekisa kyo n'okukolako mu bulamu bwaffe. Mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Olaleza olunaku obulungi. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kyeyongere gy'oli. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.